kati olwalo njagala kutegeeza bannayuganda buli alina akawunti mu banka ya Uganda wenna genda mu banka okebere akawunti balance wo ali ku akawunti yo. Ntegezeddwako bakiriyanti nga 6 okuva mu Centenary Bank. Centenary Bank okuva omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwangaro yafa. Centenary Bank eri mu kufaafagana nga ntungo eziyiika. Obubbi obukudde ejjembe ku nsimbi z'abakasitoma ku banka account ez'enjawulo buyitiridde. Nti oyinza okubolooza olina obukadde 2 bagenda okusindikira message ng'olina obukadde kamu akakadde kamu mu emitwalo 6 ng'emitwalo 4 gigenze teri agimanja ekikutte. Njagala kutegeeza muna Uganda ina ng'olina bank account mu Uganda genda mangu na bugisimu fungize obuze bank bakuwe bank statement yo era bakuwe kye tuyita bank balance ali ku account yo lw'ojja proving ati byenjogera bituufu. Mwenna buli alina account mu Uganda genda ochekinge sente mmeka z'olina ku account ng'obudde bukyali. Otherwise wandifuchufuwa ng'okiza munda nga sente zo bazibba. Namwe abantu balina sente mu Centenary Bank okuva omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwangaro yafa banka yayingiramu abavandume ababbi abatuusi bali mu kwagala kusuula banka eyo sente zammwe zigibwa ku account nga temumanyi. Kino nkirako obuvunaanyizibwa n'omuntu wa Luganda lwange kyamutuuseeko abadde alinayo sente eziwe yagenze okuddayo nga sente zeetoddeko nga tebalina explanation. Nabadde eryawo nga nfunye abantu abasukka mu 10 nga baŋŋamba ekigambo kyekimu. Enamba yange eyabuyonjo eya WhatsApp mugimanyi. Buli afunye ekizibu ekikwatagana n'essente ze ku account sindika message n'ebifaananyi ebiraga sisobola kusoma nnyo wadde bank account njagala ku exposinga banka za Uganda n'obubbi buli banka za Uganda mu kitegere nti ensi we tulaga nfu